akayimba kabayita ebintu bizibu nendoza bisobodde okuba ate nga bimulondoola. Omukulu Hassan Ndugga gumusodde okuba ate nga mumanyako ebbanga n'ebbanga yayolekera South Africa mwezi gwali gwa mukaaga. Bye mwawulira byonna mwasa okuba ate nga mubiwulira. Abatabiwulira Hassan Ndugga abamujjukira ebyobufuzi yasobola okuba ate nga abiyingira n'atugamba nti wa people power yagirawo mpola mpola. People power nesobola okuba ate nga yamusudiya nesobola okuba ate nga emuwanika paka awo nno bannaffe aba NRM nabo ne basobola okuba ate nga bamukansayo ne bamugula n'akola transfer gwa mu people power n'ayingira NRM n'asobola okuba ate nga agenda ne mu trek n'ennyimba n'aziyimba. Awo nno yaviira mu trek omukulu Bebekulu n'agamba nti ate yamunyaga akasente ke yali alina okuba ate nga akolera mu trek. Mu mbeera eyo n'akomawo mu nuupu bangi ne bagamba nti oba mbega we yasobola okuba ate nga akomawo abajjukira omwaka gwa 2020 mwezi gwali gwa munana ajjukira bulungi nnyo mu kibuga Masaka. Omukulu Hassan Ndugga basobola okuba ate bamukwatira sayidize eyo Lwengo bamukwatira na musabo. Waliwo omukulu gwe yali amubanja ssente z'embaata miliyoni nga 3 omukulu bamuyita Kayinga n'amutwala ku poliisi e Masaka era omukulu oyo n'asobola okuba ate nga asibwa. Hassan Ndugga amabanja gadde mangi nnyo okuva yaviira mu kkomera omukulu oyo Hassan Ndugga omwezi ogwokubiri ne mugulira omwaka guno nga gutandika. Hassan Ndugga ne bategeeza mbu ate agudde eddalu n'akyusa n'erinnya Hassan Ndugga n'erijjako ne yetuuma bamweyana. Kumbe twasobola okuba ate nga tubimanya nti omukulu Hassan Ndugga ono waliwo eyali asobodde okuba ate nga amuleetera akabadi ako asobole okuba ate nga promoting omusawo w'ekinnansi obudde obwo amabanja gasobodde okuba ate nga gakulakula. Hassan Ndugga yasobola okuba ate nga asawo n'agamba nti mu ggwanga Uganda lwaki sivaayo kwe kuba ate nga mwezi ogw'omukaaga nga guggwako mwezi gwa 7 n'ayolekera mu nsi gye bayite South Africa. Awo ne kwe kuba ate nga ayiiya guno na guli mu mbeera bannayuganda abasinga gye basobodde okuba ate nga bawangaliramu. Embeera nga bwe sodde okuba ate nga etambula olunaku lwabadde lwa amawulire gano gatandika lunaku lwali lwakubiri ekiro. Omukulu Hassan Ndugga nesobola okuba ate nga tumanyako nti bannaffe okuvaako mu South Africa basobodde okuba ate nga bamukutte. Kigambibwa nti ebipapula by'omukulu Hassan Ndugga nga bwe nkugambye nti ebbanga lya myezi 7 bwaba bakuwa visa ya South Africa visit visa gye yagenderako omukulu ono Hassan Ndugga bwe kibanga kituufu bwabanga yayita ku ttaka. Hassan Ndugga bwe nali njogera naye nabadde njogera naye ndowooza wiiki ng'emu ndowooza Hassan Ndugga ali ambulira ku byacoze ni Beki nti baali bamukutte. Kati ninyo sooka owulire wana Hassan Ndugga nali njogera naye ku nsonga yali aŋŋamba ku byacoze ni Beki wiiki ndowooza ng'emu nga coze ni Beki bakamudipotinga. Hassan Ndugga agamba bw'ati nti abantu okuyimba kirala n'ebyennyonyi biba birala. Kati wano ku kisaawe bw'ojja n'obeera ne fee ennyingi tobimanyi. Kati balabye bakola visa nga basabye ya kukyala visit. Kakati ndowooza ye yagamba ngenda kuyimba wali nga bamubuuza kikyazza okukola weewava obuzibu. Hassan Ndugga omuwulidde awo nno baali balina ekivu kye bagenda okuba ne Chosen Beki mwezi ogwa Novemba nga 6 awo Chosen Beki ne bamudipotinga. Hassan Ndugga nkutegeezezza yayingira South Africa emyezi egisobola omwezi gwali gwa 6 awo nga guggwako wayingira South Africa. Kati bamutegeezezza empapula ze bamukutte nazo bannaffe aba immigrations okuvaako South Africa bamukutte ne bagamba nti ziri invalid oba yasobola okuba ate nga akola overstay. Bw'obanga gw'ogenda kutambula visitors visa erina okuba ya nnaku 9 e South Africa era nga bannaffe aba South Africa balina gye bayita Immigration Amendment Act ya 2011 basobola okuba tebateekamu enteekateeka ne bagamba nti bakusanga tugeze ng'okoze overstay. Bw'oba okoze overstay mu South Africa bakuwa ebibonerezo ebyenjawulo. Ennaku 9 ez'omukulu Hassan Ndugga zasobodde okuba ate nga zaggwako. Yakola overstay gwe bala okuva mwezi ogw'omusanvu kale emyezi 3 giggwerawo wa n'atasobola kuba ate nga akola oba teyasobola kuba ate nga ayongerayo okusaba. Kati bannaffe bano basobodde okuba ate nga bamututte ekitalya owe South Africa mu katundu bayitayo Harrismith gye bamututte mu Bloemfontein gye basobodde okuba ate nga bamusibira omukulu ono mu bannaffe abasibe be basiba nga bakwatiddwa mu nsonga z'okuba ate nga bayingira eggwanga oba nga balina ebipapula byabwe ebyaggwako. Bw'obanga oli South Africa bw'oba olina tugeze ono Hassan Ndugga alina okusaba ennaku 6 bw'oba ofunye visit visa ennaku 9 bw'oba osabye nga tennaggwako bakongera ennaku 6 zokka okongerayo. Bw'aba bakutte nga Hassan Ndugga wakwatiddwa ng'ennaku 3 tezinnaggwako bakusiba bakubaninga emyezi 12 nga toddayo South Africa. Bwe ziba ziyitamu nga Hassan Ndugga zaaliko
bayinza bakubaninga emyaka 5 nga toddamu kulinnya South Africa wadde n'akamu, ne visa ya South Africa ne bagisaza mu mbeera eyo, ne fayini endala Hassan Ndugga byalindiridde okuba ate ng'afuna ebibonerezo kulina okuba ate ng'asasula land sente South Africa 25,000 oba 30,000 buli landi eringa ku siringi 3 oba 25 kati balamu Hassan Ndugga zalina okuba ate ng'asasula. Wabula mu mbeera eno yonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula, bannayuganda bangi nnyo gye bali South Africa bawangaalirayo okuba ate nga bali ku Overstay, naye ebintu basobola okuba ate nga babigulirira. Hassan Ndugga nga bumanyi nti abadde akuba akavulu buli kavulu, ebadde birthday ebadde party bu yonna abadde anoonya kasente olw'embeera nti yagenda South Africa ng'ate abamubanja bangi nnyo. Mu mbeera eyo yali alina okuba ate ng'afuna akasente mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Bannaffe okuva ku South Africa aba immigration South Africa bagamba nti visa woba eweddeko bw'obanga wagira ku visit visa osobola okuba ate ng'okola extension. Hassan Ndugga teyagezaako wadde n'akamu. Bw'oba otambula olina okubeera ne passport ng'eri valid. Hassan Ndugga yadde talina bipapula wadde n'akamu. Bamubuuza olagawa, bamukute n'abannayuganda ab'enjawulo. Ne Hassan Ndugga babala ne bamuddukako mu mbeera nga bwe yatambudde. Wabula osobola okukola apiiru mu nnaku 10. Hassan Ndugga akadde kano kyasobodde okuba ate nga mmanya Hassan Ndugga akyusizzaamu layini ng'agamba nti agenda kusaba asayiraamu olw'embeera nti yava mu ggwanga Uganda nga bamuli bubi olw'embeera z'ebyobufuzi. Kati yebimu ku ebyensonga zonna naye nga okuwa fayini ku visa Overstay oyinza okwekwasa nti nabadde mulwadde, bw'obanga badde bakujjanjaba ng'olina n'ebipapula ebiri valid, awo nno oyinza okugamba nti nali ngenze kulaba wa famire yange obudde ne bunkwata, awo oyinza okukola apiiro ku Overstay. Ne Overstay baba bagitaddemu South Africa kiba kizibu nga bwenda kutegeeza ennaku zino South Africa eyagala kuba ate ng'ejjamu illegal immigrants bonna abaliyo mu mbeera etali wadde n'akamu. Kyova owulira abayimbi abasinga bava mu Uganda nga bagenda South Africa bakubuuza amannya go gwani nze Fik Famaika, nga wali ali ku immigration akebera Fik Famaika gye buvuddeko bataddeko posta nti ogenda kuyimbira South Africa, bakubuuza ogenda kukola ki, nzize kukyala, nga bakulaga Facebook eno yo basiyo nga bakudipotinga. Tewali kulimba South Africa mu mbeera eyo. Hassan Ndugga katumusabire naye nga bannaffe ndabyeko aba people power aba nupu South Africa bali mu nteekateeka ey'okuba ate nga bamufunira asylum asobole okuba ate nga oba oliawo bamuyambako mu mbeera eyo. Naye nga Hassan Ndugga yembeera bwesobodde okuba ate nga etambula, yagenda kuba ate nga anoonya akawugo, abadde alina woofiisi emu gy'akolamu. Ayaya ebya Hassan Ndugga bye bimu ku ebyo ebisobodde okuba ate nga bitambula. Amala gonna njaga kuwa